Amanya eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX media. Omanya atakulekera tomulekera ate omuntu olaba nga tajja kukola kiki oyagala at least gwe okyekolera wonyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi ezo zonna engero nzigeredde Eddie Kenzo. Waliwo omwana muwala yavuddeyo naye n'agamba Eddie Kenzo kyayika olina ensonyi kyayika tosobola kukwana naye nze nga bw'okimanyi mbu nkwagala kati kaneesowoleyo mu lwatu at least ekintu kino tukiteeke mu lwatu okitegere mbu Eddie Kenzo nkwagala. Ono mwana no bamuyita Fati Shakira. Yes, bamuyita Fati Shakira. Nera nga obubaka bw'okutuuka Eddie Kenzo yabuyisizanga ku social media oba Facebook platform ye. Ekirungi ekiriwo nti obubaka obwedda wasindika Eddie Kenzo yabufunye. Mu kubufuna Eddie Kenzo owedda amuddamu. Mu kumuddamu nono naye nga amuddamu. Luneno no lutalo lwa kwagala muntu. Eddie Kenzo oyagala toyagala ono Fati Shakira olina okumwagala. Okusinzira ku message eziri mu kufuluma. Kati Eddie Kenzo either nga gwe aliko ekikyamu kubanga omwana ye wuno wali nera yaliredde okubeera nga ki akufumbirwa akufumbira ettooke. Kati nno byavudde ku ki? Ono mwana muwala kubanga bimaze okulaba postage yakoze Eddie Kenzo n'agitagingako n'addamu n'amureplyinga n'engamba ono omuwala yani Fati Shakira n'enzirayo mu posti z'enkebere naye ng'ono omwana kuva yagulawo Facebook account ye bulijjo apostingako Eddie Kenzo ate si kumupostinga wabula nga apostingayo love message eziraga mbu ye Eddie Kenzo gw'ayagala ye gwakurashingako ye buli kimu alaga ye ayagala Eddie Kenzo. Yapostinze n'agamba naye Kenzo will you marry me oba mbiveeko negendere Dubai mu bwakaddaama nk'oyo okulinda omwaka omulala guguno guweddeko. Yabadde postinze kubanga bw'ojja postinga love message naye nga Kenzo taddamu ye nga alaga ayagala Kenzo. Kati kuno post gye yakoze yamugambye naye Kenzo will you marry me oba mbiveeko negendere Dubai mu bwakaddaama nk'oyo okulinda n'omwaka omulala guguno guweddeko kubanga saawa zino tuli mu December mwena mukimanyi tubuzaako nnaku ntono omwaka gugweko. Eddie Kenzo awoza kuleeta mugole ye waali ate Eddie Kenzo alinga nga atakiriiko alinga atamulaba so yamugambiddewo mu lwatu. Eddie Kenzo ekirungi ekiriwo nti yamaze n'afuna post eno mu kugifuna n'agitagingako Eddie Kenzo n'agitagingako n'agikuba screenshot n'ateekako naye muyina comedy. Weyataddeko ekyo munnange engeri ono omwala gya following Eddie Kenzo naye ono omwala n'amuddamu n'amugamba sebo ono si comedy I'm in love with ye ebyaddala ono no omwala ng'alemeddeko weyagitaddeeyo Eddie Kenzo n'agifuna. Eddie Kenzo mu kugifuna nero ono omwala n'addamu n'apostinga nga Eddie Kenzo amaze okuteeka ye eri yasi naye mulina comedy. Ono omwala n'amupostinga n'agamba sebo ono si comedy I'm in love with ye ebyaddala n'ayongerezaako katiriza ensonga n'amugamba it's only 21 days to close 2020 Kenzo will you marry me oba nkiveeko nkite. N'agamba next week baweereza ticket kuba visa next week baweereza ticket kuba visa efulumye tell me manye kyoliko munnange. Ono mwala alinga ayagala ogenda Dubai okuba ekyeyo kati ategeeza Eddie Kenzo munnange baweereza tiketi visa yafulumye dda kati Eddie Kenzo salawo ngende Dubai nekolera obwakadaama oba si kyekyo ngamba nsigale ompase. Munnange Eddie Kenzo we byamutuuseeko n'agamba ho napostinga Eddie Kenzo n'agamba ono omwana wattagali omwana ono wakifunye mbu Eddie Kenzo ampostinze nga amaze otagingako eri posti Kenzo n'ateekako ono omwana wattagadi ono omwana n'amuddamu Fati Shakira n'amugamba mpola mpola ajja kutuuka gyendaga kwegamba omwana ye alaga ali serious ono omuwala mpola mpola ate kati kebagetinze into contact ne Eddie Kenzo kubanga kati Eddie Kenzo kyaka naye afollowing ono omwana byateekayo kubanga si gwe gusoose okubeera nga ateekayo posti za Eddie Kenzo nyingi nnyo zazze nga ateekayo era nga atagingako Eddie Kenzo. Waliwo eno gye yakolako mu October n'agamba my everyday crush bannange omwana ono ankuba naye n'ateekako ekifaananyi kya Eddie Kenzo. Omwana oyo problem eriwo revealing face ye oba face ye agikweka naye munnange otunulira wansi ekyo ekifaananyi kyetaddeko oyo gwe bayise Fati Shakira naye osobola mbunira muwala mulungi alina figa ye munnange okusinziira ku bifaananyi bye tulinako ye azzenga apostinga Eddie Kenzo azzenga apostinga Eddie Kenzo naye olunaku lumu yapostinga Eddie Kenzo n'amutagingako my future husband kati ye yamanye ekyokukola nawano naye omulala yapostingako Eddie Kenzo n'ateekako my everyday crush bannange omwana ankuba kwegamba yazza posting Eddie Kenzo nga muteekako bu love message obulungi Eddie Kenzo yamanyi kyalimuwa n'olulala naye yapostinga n'agamba whoever loves me you have to love Kenzo too vote for him. Wano Eddie Kenzo ali yesimbyewo mu awards ezimu
ng'akunga abafani b'Eddie Kenzo oba omuntu yenna yenna awulira ng'ayagala Fat Shakira bw'obeera omwagala olina okwagala ne Eddie Kenzo kubanga Eddie Kenzo ye gw'ayagala. November nga 27 neero no Fat Shakira yapostinga n'agamba Eddie Kenzo my love for better for worse kati gwamanye yenna yenna awulira nti ayagala Eddie Kenzo kyaka Fat Shakira yakusooka oba yamwagadde nnyo n'okusinga omuntu omulala yenna. Mu October nga 28 neero no Fat Shakira yapostinga ngaawo Eddie Kenzo yakaddayo ebweru gyali yapostinga n'agamba only one day but I'm already missing you. Eddie Kenzo nga yakagenda kono mwana postinga n'agamba nange Eddie Kenzo wakagenda just lunaku lumu naye already nkumissinga kwegamba ono Fat Shakira ngenda gezaako okulaba nga munoonya oba n'amufuna naye engeri gye yeekwekamu n'engeri gya disclosing ye mu public simanyi ngezezzaako okubeera nga mucontactinga naye simanyi oba agenda kubeera nga replyinga ndaba engeri gy'okumufunamu mubuuze lwaki ayagala Eddie Kenzo lwaki asazeewo kiyisa mwene enkola y'okwanguyiza Eddie Kenzo ye amwegambidde amuwase. Eddie Kenzo obeera owulira otya okuswala oba otya okukwana y'omwana muwala asazeewo akwegambye kati Eddie Kenzo kiri gy'oli okukkiriza ogambe yes Fat Shakira gwe ngenda okuwasa gwe mugole bulijjo gwe nnoonya kubanga yabikugonderezaamu buli kimu. Ate ekirungi ekiriwo naawe okitegedde mbwaliyo Fat Shakira omwana akwagala akufa ebitole. Munange bibyo bya Fat Shakira ne Eddie Kenzo naye nko nyongera okujjukiza gwawulira ng'oyagala Victor Rose ng'owulira wandyagadde okulyamu naye ekyemisana kintu kiri simple nnyo buli kimu kiri catered for gwe weekwate ka video ka WhatsApp video nga weerecording otubuulire ensonga lwaki wandyagadde okulyamu ekyemisana ne Victor Rose. Feno tugenda beera nga tuselectingamu mu abo banaaba basindise omuntu omu agenda okulyamu ekyemisana ne Victor Rose eyakuyimbira Love Legend. Ate ogenda no following up page za Victor Rose kitegeere bulungi nnyo muni abambi nominated in the high school awards as the best most talented uprising star kati onogenda bambi nosobola okubeera nga omulonda Victor Rose asobola okubeera nga ya award naye agireeta. Amanyi ndowooza sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media. I sign out.